The Newsroom, where untold story is revealed. Ebya Spice Diana okubeera n'olubuto bibi nonno bimaze ne bizuuka ate ye full figure nsi birungi wayiswa mu fubbiro then ate musajja mukulu amanyikiddwa nga Haji Haruna owa H&M restaurant byongedde okubeera nga ebintu bimutabukira kakati musajja watu Frank Gashumba agudde mu mbi. Beyond the Newsroom kusaba video eno soko jimpereka like bojiwa like bojiwa demuliro gujitambuza okutuuka ku buli sekinnomu gyasinzirira eyo okubeera nga ate awangalira gwe natano na subscribinga nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu soko subscribing tusobola okubeera nga ate tweyongerayo butereevu nnyo nyini ddala nzikiriza n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu nsooke nkwe video eno tweyongereyo. Waliwo olumu lwenzirawo ne neebuuza nti abasajja bano bagashumba baddakaawo ne yeewuliriza byayogera. Njagala owulire wano. Kabobi Kadingo bakkiriziganya buli mwaka bamuwa miliyoni ya $1 okudefusinga okwekalakaasa. Kyagulanyi mwamulabyeko ku kooti maasho ng'agenza okulaba Besigye. The same person akugambye nti Bobi Wine bamuwa $1 million namba okudefusinga okwekalakaasa. Mu kifo kyennyini awo nga tannavaawo nakola statement ye mweno n'agamba bw'ati. Kyagulanyi yagenzeko okulaba Besigye mu kooti maasho. Mu abaana bamwenga babayoola. Kati kyenjagala okubuuza, does that make sense to you? Simanyi nyinza okuba nze nkubiddwa obusada. Haji Haruna ono nno nga ye yakyagenda maaso n'okubeera nga avunaanibwa olw'okuba nti Sanyaze n'amwogerako era avuddeyo n'agamba nti nze mu bulamu bwange kyesimanyiiko ye Sanya Muhaidini. Kakati nno Sanya amutabukidde kwoteeka Nakangobi Jennifer full figure ono nno kwatadde n'ogamba nti talina muntu yenna gw'atya ate Kaabe Kyagulanyi Kaabe Muhoozi Kaabeere Museveni ye talina kyatya. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowe eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Okujjako oyo omutonzi yekka. Teriyo kitonde kigenda kuntiisatiisa tebabalimba mu nsingo gyeko Allah yekka ayina obuvunaanyizibwa kutwala obulamu bwange gwe nsobola okutya. Teriyo kitonde mu bitonde ebiri emmere omuli Kyagulanyi omuli Museveni omuli Muhoozi omuli Kabaka wa Buganda ebbanga lye bamalanga bapama byawunya ayinza kuntiisa kumwogerako tebakulimba. Ekyokubiri teri yatta nabagamba ne bategeeza nti asse ne gwe basse mwenna muli bakufa. Allah yagamba mu Qur'ani nti kullu man alaiha fan. Mu ngeri y'emu era ategeezezza nti full figure yamukozesa n'amulwaza. Kusaba obiwulirize nabyo ebyo. Naam. Kanyanukule Abannayuganda abali mu kubuzaabuzibu nti nayogedde ne mbagamba nti nali mbeera wa Haji Haruna Emakindye ku hoteri ya Haruna eyitibwa H&M. Emmanju awo waliwo lodges ze baapangisa era ekiro olunaku lwe nava mu kkomera full figure mu lunaku olwo lwe nava mu kkomera full figure yankozesa oluvannyuma lw'okubagamba nti nze Sanya maze emyaka 4 seegatta nansaasira n'agamba nti era mbadde mbeera Emakindye awo nga full figure akolana mukyala wange. Teri kisinga kunnuma nti full figure yansiiga enziku naye nga mbadde mbeera Emakindye era olunaku lumu ngenda kuŋŋaanya bannamawulire mbatwale awantu we mbadde nsula. Full figure ono atabukidde Palaso
n'amulangira ne ssente ze yamuwa nkusaana byo obirabeko. Tunulira kati Palaso bw'atunula ali ku bisubi ali ku fulufiga mbu wasiika embizzi wansikiranga lwaki yogera n'ebirala lwaki samukkiriza komawo lwaki wagiryanga nze Palaso kankubuulire takula bano ba alien skin nakulayo nze Palaso nze nwananga mbizzi nze ndaba netegereza nze nwananga mbizzi nze nina ntalo jukira gye twakuja nze nakuwa breakthrough wano yagamba yakuwa nakutuminga yakuwa kunze naye ani yawaani oluyimba. Kakati nno musajja mukulu wa Uptop Boss wuno atabukidde Frank Gashumba olw'ebyo byazza yogera ye byagamba nti byapwa mpawo na kimu ku byo bigatta. Oli akugambye nti buli mwaka bamuwa $1 million ku diffusing okwekalakaasa namala n'akugamba nti ate abaana bamwe ne babayoola kati abaana babayoola bakoze eki kuba ng'omulimu gwe gwa ku diffusing okwekalakaasa kitegeeza omulimu agukoze bulungi n'okusasula abaana tebekalakaasizza kati abaana be babayoola bakoze eki babayoola babalanga ki nti mwe tubavunaana olw'okugondera Bobi Wine okugaana okwekalakaasa. Does that make sense to you? Bale muyinza okumbulya nyinza okuba nze nkubwa kuba mpulira tebikola sense. Please ono omukulu mutuyambe mumufunire omukazi agende yegatte. Musajja mukulu amanyikiddwa nga Umaru Kiseka akombye okwerima lwa basajja nga Ronald Mayinja n'abalala nga tuleseeyo musajja mukulu Haji Haruna Mubiru. Bannanga abayimbi omusajja yasitula music industry n'agiwanika waggulu n'akulaga nti omuyimbi asobola ovaamu omuntu ow'omugaso ensi yonna yonna nekkiriza ti ddala kituufu ono wa mugaso. Obuyaye bugisibyemu omugu wa music industry bugisika bugiteeka bwansi ate abantu betwali tubalamu amagezi nti Misa Kisemakula Geoffrey Lutaaya Simanya Haruna Mubiru bonna obusajja obulaba bupimi kubanga twaligambe nti obusajja bwavu tebuyina kye buyina naye wallahi buyina buli kimu naye emirulu gibuli wano buli omukasika buli buwanka ogenda n'olaba kano Haruna Mubiru konna n'entunula yokka ng'olaba katunula futwa. Nawulirako bampaako olugambo nga baŋŋamba nti Muhammad Segirinya mbukeekaamuwa obutwa. Nabiwulirako awo ni mu ŋŋambo mabega nga baŋŋamba Muhammad Segirinya Muhammad mbwako Haruna Mubiru keekaamuwa obutwa. Bino bye bawoza musiraamu munnange nga tebannayiga Museveni waakola bintu bye. Owooza ofeesinga musiraamu munno okyatalaba Museveni nti mutemu. Kakati ye munna DP era nga president wa Democratic Party DP avuddeyo n'agenda mu maaso n'okubeera ng'ategeeza nti Uganda weeraga tugenda mu fight naye nga mbu ye wakweyimirira ku ludda lw'abantu okubeera ng'awagira ekyo kye bakkiririzaamu. Ebigambo bya Norbert Mao bye bino. So let's fight for the future of our children. There's a fight coming. It is going to be a tough fight. And I've come to declare that I'm going to be on the side of Uganda. Beyond the newsroom gwe mukutu kwali kwosinzira okubeera nga atera ondaba. Musajja mukulu amanyikiddwako obulungi nga Isanya akyagenda mu maaso n'okubeera nga yeeriisa nkuli. Nkusaba onzikirize nkuwe video eno ate tweyongereyokko. Nina kintu kyendaba nga nkyula bwenti ensi gyeraga gye bujja omuntu yalisanga omuntu n'amutemako omutwe n'aguleeta naga nti gugu wano yagambye nti nfumba embizi wano yagambye nti ofumba embizi tosobola gamba muntu munno nti afumba emmere erimu obutwa kituufu tosobola gamba munno nti afumba mbizi ekyo era kigobera baki bakasitoma kitegedde webiba byabufuzi anjagala anjogereze ngende jawagira so si tankuba. Iyo muyimbi Spice Diana avuddeyo n'agenda mu maaso n'okubeera nga addamu ebibuuzo by'abo ababadde bagamba nti alina olubuto n'abagamba nti yakopye Shiba okubeera nga azaala mbu naye kwe kuzaala omwana. Spice abaanukudde mwenna. Kopa mbokuba olubuto nengamba nekakati ndako kuzaala bakopani mbu oyina gwokopa nabe nkopa okubeera olubuto
nga kwegamba goolaba olinga ali n'ogamba nange kambe annyumidde kwegabyakunyumidde mmere nze byempulira zibivaayo si byangu okusindika omwana si byangu nze muzadde wange muwe ekitiibwa mama wange muwe ekitiibwa bw'atuula kunyumiza kati awo naawe okoppa ogende mu bintu byebimu naye munnange abulimu wammwago ekisa okokoppa kale for that matter buli wiiki nina okugenda nenneekebeza kituufu sinakimanya nange its confusing me yeah so answer tagiina kati naye tulabe obudde kye bugamba for that matter kubanga nakeera nga neewozaako ne biggwayo kati nga jjo nagambye sirini ate nenesanga enkyanga bangamba ndi neŋŋamba omu kuffe mukyamu teeka ndi mukyamu oyo omuntu yandiba omutuufu obatuusa ku ddwaliro n'abantu bamukabeza amaaso abantu bagakebeza ssebo oli naakozesa amaaso ge n'agamba oyo ali naye mukolo ogwo naw tuyina ekivulu nga 10 January tuli ku Kampala Sena Hotel obudde buweddeyo era nga wano tuli mu kubayisaamu mpola mpola ku bimu ku ebyo bizze bitambulira ku Beyond the Newsroom mbagaliza bye munjagaliza banywanyi tusinkane mu mboozi zaffe endala eziddako nzedde ni ku mukoto guno kuumenda atakumira mpeera tudingane nga Mungu oyo akkiriza. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.